Abaana abakyali abato kw'ossa n'abavubuka wano mu ggwanga bakubiriziddwa okufuba okulaba nga bafuna abaana abagunjula mu by'omwoyo n'eby'omubiri nga kino kyakuyamba okutondawo enkulaakulana mu ggwanga wamu n'okufuna omulembe ogulimu embala omwaka ogujja. Obubaka buno buvudde eri abasumba b'enzikiriza y'ekirokole okuva mu ggwanga eri America mu kibuga New York abakulembeddwamu omulabirizi Derek Pearson wamu n'omulabirizi Bruce Shaw nga basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abasumba bwe babadde bawaayo ebikozesebwa mu kubuulira enjiri omuli Obugaali eri abasumba b'omu byalo ng'enteekateeka eno eyindidde ku kkanisa ya Christ Bible Church esangibwa e Nateete. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Gulu, Fort Portal, Kasese wamu n'ebirala era nga babanguddwa baweereddwa amabaluwa. Omulabirizi Pearson yatenderezza eggwanga Uganda ly'agamba nti ddungi ebitagambika nga y'ensonga lwaki baawalirizibwa okuvaayo n'enteekateeka eno kiyambeko okubunyisa enjiri mu bantu bamanye amaanyi ga Katonda kuba abazungu n'abaddugavu eyabatonda ali omu. I love the theme and the title for Uganda, The Pearl of Africa. And I believe that each and every one of those children are pearls. I believe that these pastors are gifted and anointed by God. We're here to assist you in reaching your full potential and being all that God would have you to be. Omulabirizi Bruce nga yakulembeddemu okubuulira enjiri akalaatidde abantu okwenyigira mu kusaba nga kye kijja okubavuunusa ebizibu bye bayitamu. Helps you through your daily life. In the midst of a storm, and say to that storm, be still. Ate ye omusumba avunaanyizibwa ku bavubuka okuva mu kibuga New York Kore awadde abavubuka amagezi n'okusingira ddala abo abaagala okwenyigira mu buweereza okubaako n'abantu ababangula n'okubalambika mu bye bakola nga bwe bajja okubituukiriza obulungi. Place in the kingdom God has them to be. So that's my message to the youth. Find someone to mentor you because this is a season where you need a mentor to show you where to go. Omulabirizi Kyalimpa Sebastian nga yakyazizza abasumba bano ayogedde ku makulu g'olukuŋŋaana luno n'ategeeza nti abasumba mu byalo babadde bakaluubirizibwa nnyo bwe gutuuka okutambula eŋŋendo empanvu nga babuulira enjiri. Bagaba amagaali okulaba nga entambula z'abasumba zibeera mu ngeri ennungi. Abo abavudde mu byalo tuwadde n'abasumba abavudde Mubende, Mityana, Fort Portal, Kyenjojo district, bavudde Enguru Eastern baweereddwa amagaali okusobola okulaba ng'enjiri ya Mukama waffe Yesu egenda mu maaso. Egaali zino zigabibwa every year. Asimye omukutu gwa KSTV n'omutandisi waagwo omusumba Solomon Mwesige gwagamba nti agukozesezza okugassa ekkanisa ya Kristo naddala ng'abuulira enjiri n'okuwa abasumba abalala omwagaanyi ogw'okubuulirirako enjiri. Era nebaza na Bishop waffe omusumba Solomon Mwesigwa olwatukoze omulimu omulungi ogw'ettendo. Ekitiibwa n'ettendo tubiza eri Mukama. Baabasumba baganyiddwa mu nteekateeka eno basiimye bya nsusso ne bannyonnyola n'okusoomoozebwa kwe babadde basanga mu kutambula nga babunyisa enjiri ya Kristo. Batusizeemu Obugaali ffe ng'abaweereza ba Katonda okuweereza Katonda batambula ebigere ngendo mpanvu nga bagenda okubuulira enjiri okugenda oba waliwo enkuŋŋaano oba overnight. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaaleero.